kwogeranga president wa Uganda Musicians Association. Tuyina kyetuwulidde nti waliwo Ssente ezigenda okuva mu government, nti waliwo office ya prime minister ne minister of gender n'abalala abagala oteekayo leta mu parliament nga basaba Ssente eziri mu 18 billion, simanyi bwe bakyogera mu Luganda, but 18 billion shillings ze baagala okuwaka group akaba artist kati nibwe kati akakuŋŋaanire mutundwe. Kati waliyo bilioni 15 ze basabye okuyamba industry naye ng'essente ziyita mu zigenda mu bana abantu abakuŋŋaanire mutundwe, naye nga waliyo ne bilioni 3 ze basabye okusobola okusasulira emmere yaabwe gye babadde baliira n'amasanyu gonna ge balimu. Ezo ziri bilioni 3 zibalina okubawa. Kati nze nga president wa ne associations zisinga eziaffiliatinga ne mujjukira amabega kaawo nakyogerako nenga nti government tulaba nti baliteeka essente mu division eza music industry. Kati bwe nawulira ku kino nendowooza nendabira ddala nga kiri kituufu, what I was feeling ne suspicions zange zonna ziri ntuufu. Kuba tusobola kukwata ssente ezo n'olabirira abantu abatasukka 100 abali emutundwe, noleka industry yonna okuli abayimbi, tulina abantu ba DJ, value chain nene nnyo, tulina ba publisher batambuza music, tulina ba promoter, abo bonna okitegera n'obabuuka bonna n'owaka ttiimu ak'abantu 100. Omuntu bw'ayogera ekigambo federation mwena mwino kitegera nti kiri about associations okwegatta, si bantu, si mpapula nti omuntu omu agenze na registering nga leero enkya n'afuluma nti nina association, bwe kirina okubeera. Naye engeri ebintu gye biri otambula mu kiraga fairness, kiraga nti no government yesazeewo okubira side emu okuketaringa for a few people abalina ebigendererwa byabwe betutamanyi nga industry ne balabirira abo ne baleka industry esigadde. Tulina registered abantu abali registered mu industry mutwalo mulamba 10,000 people who are registered, and there are more than 300,000 who are not registered all over the country. So it is a bit unfair as a Ssente ogenda into one place etagenda gasa buli omu. So mbadde njagala oba mundaba leero, whoever is concerned mu kitundu kino ekintu mukijjeemu omuzannyo. There's an actual structure. There are artists who went through a lot, especially during the lockdown and even up to now. As a Ssente zaaliyambye abayimbi bangi okusinga okuyamba ka group akatono. So enteekateeka ya mwagala ssente zino baziwe yebezigabanya oba First of all, ekisookera ddala njagala ekintu kino bakitunuulire mu bulambulukufu bwakyo. You understand, they need to investigate. Sometimes ndowooza abaminister bali starstruck nti bw'alaba omuyimbi aba asanyuka nga nti alabye star n'atawuliriza kyekimuvaamu, because as tuzze tukola si fefeka, a lot of associations tuzze tukola. Some of us have been here longer than 20 years. Yebaddeyo emyaka 7 naye tusobola kugamba nti ffe totutegeera n'otandika okutegeera group etamaze yadde mwaka nti yo gy'otegedde nnyo nti oyagala kibugiwa ki essente zonna. Tugumiikiriza tukoze, all the work is being done by and all these other associations, but all the benefits seem to go to mutundwe, which is unfair. Nze mbadde ngamba ezi ssente bazigabire buli omu if they have money to allocate. Bw'abo nga baagalanga interest yabo yakukulaakulanya industry, then ebere industry ezimu baziteeke ba producer, ezimu baziteeke ba publisher, mu ba promoter, okitegeera mu bayimbi nti association weziri eziwerera ddala. Tulina ba artist abakadde, tulina abato, tulina ne ba upcoming. Divide this man and help industry yonna mu kifo kyo concentrating eri ba artist abatono. Bw'obanga kigendererwa kyakuyamba industry, otherwise baveyo boogera ekituufu. Okay, singa government insistinga neremerako ssente zino 18.5 billion zinezi wa federation gyotugambye n'abantu abatono muzaako ki nga abaddewo okumala emyaka 7? I think I'll have to discuss that with my team. I think tulina okufuna engeri ey'okulaga government naffe gye tuli, because tutudde nabo meetings tetulina gwe tutalabye. Tubadde ne meeting ne prime minister Nabbanja tutudde naye, twali twogeraganya n'aba ministry of gender ebbanga ddene for years that we've been speaking to all these people. Naye sitegeera lwaki at the end of the day tuba recognizing affe. They leave the whole industry, the whole value chain of concentrating on abaana abatono. You understand? So that is something that I'll have to discuss with my team. Simani, how we can get through to you and show that we are louder, that we are bigger. We'll have to find a way. If we can't do it peacefully, to just find another way which is not peaceful for this to happen.
Yeah, otherwise right now it's so unfair. Okulirizinga ssente okujja mu bayimbi ye solution government gy'enotandikirako okutereza industry. Okulirizinga ssente si kujja mu bayimbi mu pocket z'abayimbi but mu structures z'abayimbi. You understand? Structures tulina okutereza nti omuyimbi waba n'ekizibu wano gy'alaga, bw'aba alina kino ky'ayagala wano gy'alaga. Those are the structures we need to create, not kuwa bayimbi individuals ssente. That is my personal opinion. So naye waba nga baga nti interest yabwe yakuyamba bayimbi nene baziwe bayimbi. See, you understand, not a small group of artists, but everybody suffered during the lockdown. Buli omu yabonaabona, kabe DJ, kabe mutimbi wa bana, buli omu. So tosobola kwata a chosen group of people, botasobola na kuprovinga their identity mu industry. No wawe sente zozona, no buka buli omu. That is not fair. Naye nga nze nali yagadde zibeere mu structures eziriwo.